Special reporter Amooti Omubalanguzi ku 9:3 BT. Obutabanguko maka bukyagenda maaso waliwo enjogera wengudde ku mwami gwa mutabu Kenya afunye mu butakanya ne mukyala we kansala w'abantu wano Kyengera Kukenya buzibu kino mukyala wo yalaba bulabi mbu message mbu njogera n'omuntu webweru n'asiba buli kimu kyonna eky'omuntu kati gwe ekikulu ky'oyagala akwate ebipapula by'emmotoka abimpe owulira mpulira kati kyekirala ky'olanga liita bokisa zange zonna yazitwala layira liita bokisa z'omusajja ziruddawo inze ngukozesa eki ng'ozowulidde agaye mbw azitwala azikozesa eki obulogo bwe leka naawe kati liita kansala w'abantu kiki ekyakwawukanya ne mwami Bukenya ono abadde n'abakazi mu nju yosangayo empale osangayo engwenza sirekangayo kintu kyange oba bwanda weya bwengoloza bukazi pale bw'abakyala sirina kyenkwetaaza liita kati gwe okutuuka okukyawa omwami ono kyava kuki era yagamba yina okwonoona erinnya lyange oda banaye kati mpulirizaani ndekaani bino byokka byakola nze ndi mukazi mulokole maze mbulokole emyaka 8 liita Bukenya agamba mugwa atwala kaadi y'emmotoka gyayagala ne $3 million endagano y'emmotoka weba eri mannya gange nga yagiremera lwaki ajagala kati erina mannya go kati gwe liitanga kansala w'abakyala bubaka kiwanjagadde okuwa abawala abato abagenda okugwa mu mukwano n'abasajja abalala basaba beegendereze nnyo abantu be baagala nti ogenda n'ogwa mu mukwano nga tomanyi gugenda kusuulawa oba gugenda kutuusawa nze ono omwami amaze ebbanga nga ngamba agenda kwonoona erinnya lyange obugambo si bubi obugambo bulungi mwami Bukenya pulani yeeryete tove wano ogenda okola emirimu gyo ne baguna bamwezi wano sigenda kuvaawo nga sifuni byange Special reporter Amooti Omubalanguzi ku 9:3 BT.